soma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero erina buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma, nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. At Salam Charity, we believe every soul deserves a path with bright knowledge and guidance. Through our Quran project, we are not just placing a book into someone's hands. We are gifting hope, nurturing faith, and uplifting communities. By donating just 1,000 Uganda shillings every week, you help us place a Quran in the hands of those who long for it. Imagine the abundant reward. Every letter recited, every verse understood, every heart comfort, and every life transformed. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Support the Quran Project today. Call or send your donations to 0776 527 248. Salam Charity Foundation, changing lives for the better. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, beidondolo. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle. Kuba ku mikutu gyonna ku beidondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 beidondolo. Oba gula daily bundle yonna gy'oyagala. Nyiga star *1 star 2 olondeko daily voice bundle. Oba kozesa my MTN app. Wetwogera awamu tewali kitulema. Omulabi wa Salam TV omulungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Hajjati Asiya Mutesitesero mwagizi wa programu ey'amaka. Nkwaniriza ku lutimbe olw'emirembe olwa Salam TV yonna gy'osinziira okubanga otwotabuliro. Siri munzekka wabula nkuleetedde senior mama mu byenjigiriza, senior mama ewaka, muyite mama education gwe tuli nayo olwaleero. Yani agenda kubanga akubuulira amannya ge mu bujuvu. Hajjati nsanyiza okulabako. Alhamdulillah Hajjati. Buuza ku mulabi wa Salam TV. Abalabi ba Salam TV mwenna sabantwala omukisa guno. Mbalamuseeko n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hajjati Amina Nakiganda muwala wa Sultani, headmistress wa Kiso Muslim Senior Secondary School, ng'ate director Amihad Junior School. Omulabi wa Salam TV omulungi andaba ku lutimbe yeyo tiimu ey'amaka ey'olunaku olwaleero. Tuli mu luwummula ensonga eno ekwatira ddala ku bazadde. Ndeese mama education
oba senior lady mu byenjigiriza. Nina kyenjagala okumubuuza kuba naye mukyala mufumbo ate mukyala wa maka. Okitegedde? Nina ekibuuzo Hajjati ekinnuma. Ndabye abaana bangi bafunye embuto, baleseewo okusoma, abaana bayayuuse mu maka. Kibuuzo kyange kikino Hajjati, biki abazadde bye bakola nga bikosa obwongo bw'abaana ne batuuka n'okugenda okuwaŋŋanguka, omwana n'atuuka okwefumbiza, omwana n'atuuka okukola obwamalaaya, omwana n'atuuka okukuba ekikoola. Kiki ennyo mmwe ng'abasomesa nga temuli bakyala ab'amaka? Abalimi Salamu TV mwenna omulamwa nkakasa nti gutukwatako ffenna ate nga gwa maka, gwa kugunjula gwa maka ate era nga gwa baana. Hajjati Musana ekikola amaka baba baana si bwe kiri. Okitaata abeerawo ne maama n'abeerawo naye ng'ekireeta essanyu mu maka be baana. Kati abaana bano balina okubeera nga bakwatibwa bulungi okubafunamu, because ffenna ekigendererwa ky'okufumbirwa n'okukola amaka kyakulaba nti tujjamu abaana abagenda okutugasa, abagenda okugasa eggwanga ate era obaolyawo be tulifunamu kwahera. Kati Hajjati Musana ekibuuzo ky'obuuzizza kikulu nnyo. Hajjati Musana bingi bye tukola ng'abazadde ewaka naye ate nga tetumanyi obaolyawo biyinza okuleeta obuvune oba obukosefu ku nkula y'abaana n'entegeera yaabwe obaolyawo n'entambuza y'ebintu byabwe ng'abaana. Ffenna twakuzibwa nkakasa era Hajjati Musana nze naawe ndi 100% sure nti bamama baatukuza mu butuufu bakola omulimu gwaki gwa ttendo. Kakasa nti naawe ali eyo muzadde we yatwala obuvunaanyizibwa nakukuza mu nkuza ennungi. Obaolyawo y'ensonga lwaki oli mukyala wa buvunaanyizibwa oba oli mwami waki wa buvunaanyizibwa. Kati bwe tudda ku mulamwa guno mugazi naye Hajjati Musana tujja kugezaako n'okolayo ebyo obaolyawo ebiyinza okuba nga bireeta obukosefu ku bwongo bw'abaana n'entegeera y'abaana n'enkola yaabwe ey'emirimu n'entambuza y'ebintu byonna generally. Hajjati Musana ekintu kyenja okutandika nakyo tulina omuze ogw'okubeera nga engunjula gye tugunjulamu abaana baffe erimu nnyo okutiisa nga yetwololera nnyo ku mbeera y'okutiisa nga tonnaba kunnyonnyola kansooke nkubuuze nga ggwe senior lady omusomesa mama education okubanga omwana ono takwatibwa nga mwana bw'alina kukwatibwa kisobola okuleeta obuvune ku bwongo n'asoma nga tabitegeera. Bwe kiri tugende mu because Hajjati Musana ekitambula ewaka okitambulira ddala paka ku ssomero. Okitegeera Hajjati enkwata gye tukwatamu abaana awaka ebiseera ebisinga editamininga n'ensoma yaabwe mu masomero. Ekyo kyenjagala abazadde bategeere. Kati Hajjati Musana bwe tubanga awaka engunjula ffe gye tugunjulamu omuzadde yenna gy'alowooza gy'alina okugunjulamu omwana yakutiisatiisa mu mbeera yonna. Gwe kino bakutwale mu sitensi n'omusajja akulye tulina abazadde we bati boogera gagambo gazito. Omwana akyali muto naye nga buli kyakola mumutwale gundi amuli mumutwale wali ate nga aboggola mumusibire ebweru oba kitegeera. Ekintu ekyo osobola okukikola ng'olowooza bw'ona okikola omwana ajja kudda akole ebyo by'oyagala naye ajja kudevelopingamu embeera y'okubeera nga atya oteeka buvune ku bwongo n'okubeera nga buli kiseera abeera ku bunkenke. Kireeta abaana bano okubeera nga beeraliikirira. Hajjati Musana omwana buli wabeera mu mbeera y'okweraliikirira buli kiseera kiba kitegeeza togenda mumufunamu kyoyagala. Naye ng'ekyo kireeta kubeera nga tulowooza nti bwe tutiisatiisa ennyo abaana bano tugenda kuba nga tubajjamu oba nga tubagunjula. Kati nisamale abazadde bannaffe abatulaba tuwewale nnyo omuze gw'okubeera nga tukozesa fear ng'embeera y'okuparentinga oba ey'okugunjula. Teyina weeyambira guge mazima omwana munnyonnyole mugambe ekintu direct kino sikyagala badde saagala kino okikole nali nkwagala nnyo omwana wange bw'otandika bino nja kukyawa naye si mbeera yakutiisa kanga okitegeera nja kusiba ndooza wandaba ne munno we namusiba. Kati Hajjati embeera eyo ereetera abaana omuli obuwongo okola ki okukosebwa. Kanya kulaba mwana buli kiseera bw'omugamba avaako buli kiseera ky'omugamba already yayingiramu embeera y'okukola ki y'okutya. Ate era omwana buli lwati ennyo ayonoona nnyo bwe kiri ne bw'obeera muntu mukulu buli wooti ogenda okulaba buli kyokwatako kyekigwa ogenda ogira oti egiraasi neeyatika n'ogira oti essowaani n'ogyasa
so n'olwekyo twewale nnyo embeera ey'okukola ki ey'okulowooza nti tugunjula mu mbeera y'okutiisatiisa ki abaana ekyo kyekisooka Hajjati Musana. Ekyokubiri kye tuyinza okutunuulira Hajjati Musana kyekintu ky'okubeera nga tugeraageranya abaana baffe ku baana abalala. Ogwo muze mukyamu bazadde bannanga abaana teri kiruma abaana bano nga bageraageranya n'abalala. Ekisookera ddala mu byonna kkiriza omwana wo nga bw'ali si bwe kiri because ffenna tukitegeera nti abaana tebafaanagana ne bwe babeera ffe abantu abakulu tuli banjawulo. Nze Hajjati Amina ndi mulala nnyo nja kwesiŋŋana nga Hajjati Asiya mulala nnyo nga ne Hasifa mulala nga Hajjati gundi mulala ffenna tuli ki ate mu nsi muno Hajjati buli omu alina kyasinzaako munne oba oyagala kati n'abaana bano bwe bali gw'ojja kutunuulira abaana ba neighbour olabe nga abali perfect. Kale laba mbe basoma obulungi ye maama nedda mu bufunza abazadde baffe abatulaba gwe tunuulira omwana wo naawe okyerishinge ebyo ebirungi by'alina go ge mazima omuyambeko buyambi butya oba oliawo bwakulaakulanya ebimulimu okitegeera okutumbula ebimulimu teri mwana ali 100% dormant ng'era watali ali 100% perfect tekiriyo. Omwana n'olaba ng'ali awo alinga atatambula aba n'ekitone kye Saamwoya nze ntera nnyo kigamba abazadde gw'oba tonnamuzuula omwana ono tonnamuwa budde y'ensonga lwaki tolaba kitone kye we kiri oba oli awo woolina omusapootingira we wali oba okitegeera Hajjati. N'olwekyo bazadde bannanga abandaba omuze gw'okubeera nga tukompeyalinga kale laba bano baagize bati kale laba okubageraageranya akaana kali kasobola okusoma obulungi Oluzungu kale laba gwe otunuulidde naawe omwana wo byalina okimanyi nti oli Matyazo ayogera bulungi nnyo Oluzungu naye owuwa alina wakubira omupiira obulungi ennyo perfectly weero oba tukitegeera Hajjati Musana tutunuulire abaana because tetufaanagana abilities za njawulo mu baana bano ebitono byabwe bya njawulo kati tuweewale nnyo embeera y'obbakompeyalinga bw'abanga owa neighbour yafunye first grade si garanti nti n'owuwa alina okukola ki okugifuna asobola okutambulira mu second naye ati n'abeera very successful tubalabye era wa first ye kasi yabeera successful no si yabeera ekyo Hajjati Musana abazadde nze nga nkibagamba lubeerera omwana asobola okuyitira mu second grade naye ate n'ayitamu nnyo n'abeera very successful n'okusinga ki eyafunanga first kati yembeera eyo twewale okumpeyaringa abaana baffe neki n'abaana abalala kibajjako era kibaleetera obuvune. Kale laba lwaki tokolanga gundi bwakola waliwo ne kino Hajjati era mu eyo ensonga yo yennyini laba nno wenoko oli mulangaatiro okoma muli n'agabeere gatandise okufuluma ekifuba nze ekyekintu bannange nga Hajjati Musana ekyo kyo kati tetukompeyalinga kale laba gundi alina obuwala obulungi kati how do you even begin comparing beauty olowuwo okitegeera ono wuwo gwe wamuzaala kyonna kyali ye wuwo oli otagenda kufuuka wuwo okitegeera sekono tawanyisibwa kati owa neighbour newalibeera nga mulungi muyiwako n'amata owuwo ono ye wuwo yolo owuwo kwata bulungi owuwo gwoba obeera ng'ojjamu era ajja kubeera ki successful. Kati Hajjati Musana omuze ogw'okumpeyalinga abaana tugwewalire ddala. Ekyokusatu Hajjati Musana omuze guno gulimu bazadde bangi ate nga ebiseera ebisinga tetukifaako. Hajjati Musana omwana wasobola okuba nga waliwo ekikolebbwa ewaka n'ojjanga omuzadde kino ffenna nkakasa nti bibeera mu maka gaffe n'obuuza kino ani yakikoze oba oliawo ne basirika gwe n'ogamba era alina kuba gwe oluusi ne beegaana bonna oba oliawo naye mubaamu gw'oteebereza ono Hasifa mu buli ngeri Hasifa ayitawo okitegeera Hajjati Musana n'omaliriza nga Hasifa omukubye naye nga for sure Hasifa tannabakola ki tannakikola Hajjati ekintu ekyo njagala kitegedde nnyo takirinamu mukono kati ogenda okuzuula oluvannyuma ng'atuya ye yakikoze naye nga Hasifa gw'otadde ku kibonerezo okitegedde nti Hasifa wamukubidde bwereere naye mazima amatuufu n'otavaayo okugamba nti Hasifa jangu okumuzza munange nakkubye naye erabika yabadde ki ekyo kiremye abazadde bangi nnyo
omuzadde awuliranga talina kwetonda mu maaso g'abaana naye nga si kituufu. Wawulirira nti naawe wakoze ensobi for sure omwana ono muyita omugambe nti nakubye mbutana naye bannaabo beetereze. Okitegeera omwana ono ajja kudda neera omuzadde omulungi tugamba kulamula kati tuli mu maka tulamula abaana muyite nti wakubisizza munno. Lwaki wakoze ekintu nkangavula muno gwe n'ogaana kati n'olagira ono Hasifa gwe wakubidde obwereere nti mukuba embooko mmeka muwe ku buyinza nga nti Hasifa nakukubye mu butanwa ng'ono asirise obutayogera nsobiye olutulamula abaana tubateekateeka. Hasifa bw'onoomuwa ekyo ayinza okuga nti maama musonyiwe kubanga omulazi obwenkanya buli omu wano alwanirira bwenkanya. Nkakasa nti abazadde abatulaba ekyo tukitegedde bulungi nnyo twewale omuzigo oguteetonda. Omuntu yenna for sure ayina ensa era akolagana obulungi n'abalala kababe baana bo kababeere yonna abakusingako olina okubeera mu kerementi k'okwetonda buli wowulira nga obadde okoze eki okoze ensobi mu baana n'ekitiibwa mu baana naye weetonde buli weetonda mu maaso g'abaana tekikukakkanya naye oba otraininga n'omwana omutraininga okutegeera nti omuntu bw'akola ensobi akola ki yeetonda. Kwanja timusana ffe tuli bazadde bagunjuzi ate abaana batulabirako tuli beyakulabirako nnyo kati kyokola omwana kyakola ki kyasoma kyatwala kati bw'olina otandika okuba omwana yadde si musobya n'okizuula mu mutuufu nti yabadde innocent n'okirekerayo olwo traininga mwana ono naye bw'alikula bwati wajja okusabulanga ababe abeera aleme kwetonda. Njagala kuwako ekyokulabirako leero ndyoke nzije wano abaana baffe bamperekeddeko ekitegedde kati neiba agambe Hajati onakwata nsawo onakwata akaleesu onatereeza pini ekiri ewuwo leero naye lwaki nakizimba mbalaga ensobi weeteekeddwa okuba nti eno nsobi kino kirungi kino kirina kutambula bwe kiti ne kino kati amaka ne gabaamu laavu oba kitegeera ati laavu erema koma ku mami ne daddi ate oluusi nga n'awamu teriiyo okitegeera naye laavu tugi extending spreading egende mu baana n'abantu betuwangala. Nina pidi waffe wano yagera n'aga nti twakoowa kigambo twatamu abakazi kyekyo kyoyogedde nti laavu mu maka tekyakola ki banajja kwani banasoma kwani oba olemeddwa okubalaga ekituufu ebyo bireeta obulemu ku baana. Kati ekirala Hajati Musana kyetuyinza era okutunuulira y'embeera y'okuziyiza abaana okwogera. Abaana bano mu luzungu tulina kye tuyita emotions because omwana yenna aba yeetaaga okubeera nga aweebwa eddembe okuexposinga ekimuli ku mutima gwe munda muli okitegeera. Hajati Musana omwana asobola okuba nga alina embeera gy'ayitamu naye nga talina gwaginyonnyola etamusanyusa because maama ali so katugambe nti ali suppressive. Abantu abali suppressive bebo nti buli kyoleeta akikola ki akikuba omwana ono nga buli idea gy'anaaleeta kati n'asalawo akole ki oluusi asirike. Buli omwana bw'abeera nga teyeeyabya kigenda muleetera obuvune n'obukosefu nti amunanga ate tunaayogera ki omuntu buli waaba ng'ali mu kifo watasobola kulaga butali bumativu bwe owulidde kimukosa omwana kimukosa kati tutunulira abaana Hajati Musana omwana kigenda kukola ki kumukosa. Abaana bano beetaaga nnyo okuwulirizibwa n'asobola okwogera ekimuli munda buli w'onowuliriza omwana n'omuwa obudde n'omuwa that freedom n'aba ng'asobola okuexpressinga ekimuli munda ojja mutegeera nnyo ate ojja mumugunjula mu ngunjula esinga obulungi because ajja kukubuulira ekibadde kigenda okuddako. Hajati Musana nakugamba nti osinga n'omwana n'asirika n'omugamba obadde ki nti nze nno ŋŋambe ki newe n'ayogera kiba kitegeeza ki nti ebbanga lyonna mubadde nga mumukkakanya agezaako okwogera nga mumusirisa talina bwogerero. Ekyo Hajati Musana kikosa nnyo abaana n'enkula yaabwe entegeera yaabwe ne bimaliriza nga bikoze ne backfire ku masomero olwo obwongo olwedde bukosebbwa mwe munammwe mugenda okugezaako okwagala okukola bye mwagala okukola nga
mulimu abaana n'ebyana mu maka. Kati mbufunze bazadde baffe abatulaba tufube nnyo okulaba nti abaana bano bw'aba alina kyayagala okwogera. In fact omuzadde omulungi ne bw'olaba obulabi omwana wo ng'abadde asiriikidde akabanga akawera omubuuza kiki ng'osirise nnyo kiki feesi yo bwe ngitunulira ng'erina kyesoma. Nina kye twabaddeko ku Radio Pal ekyagunjuka. Waliwo omunene mukulu mu magye yaleetedde abaana era kwebaza afande erinnya sirya kulyogera jeno nkwebaza naye bwe yabadde ampa abaana yaleese abaana aba babadde balongo naye naŋŋamba ono mutima gwange ono yeye byonna namugaye laga nina bikugambira ddala oze nemuuza wabbali ekitegedde agamba Hajjati may have to talk nina okubabulya neŋŋani ekyo ng'omuzadde omutendeke netufunayo akadde okitegeera nemulaga obubi obukola ki. Kati njagala mbuuze ekyo kyogera nti ono omutima gwange nabo bwe bali awo babiri babaddewo bombi nga tebalongo era wa ina yinayikiragirongo kati Hajjati Musa nabyo ebikosa abaana era oli ono omwana jeno nsonyiwe kubeera sikwogedde ng'era olaba naye nga abo ekisawo kyali ekyo ekitegeeza senga tebabadde balongo ndooza yalina ne right okugamba nti oba sinze nkola ki sinze muzaala kyabadde kibi naye ng'omuntu munene ranka ziri waggulu byebita self esteem z'abaana naba nga takyasobola kusituka kwogera nsonga mbulambulukufu bwayo kati bw'amanya nti daddy okugamba favorite wonna kati ngeza bugeza mama babiri ye mama era okundaga nti abaana bano yali abagala sebe sente yazimpa mu dollars kiri Uganda kati bazadde kino kibadde kyakulabira kyakulabira tunyumya bunyumya tuwewale in fact eyo nayo nsonga yali emu ku points zange ekyokusosola mu baana especially nga balaba ng'okozesa ebigambo oba oyina muli mu mutima kyolabye ekyenjawulo mwana si ngeza bugeza kyesigalize etomulaga butunuulize ogambe nti akano naakaana kalina amagezi okusingaani because ffenna tuli bazadde era abaana bo batunuulira n'ogamba nti ono nno ategeera okusingaani oli hasifa ategeera okusinga waswa gundi ategeera okusinga gundi naye n'okyesigaliza ngaani ng'omuzadde ensonga lwaki abazadde batuuka ku level egamba nti ono ye yajja okunsikira olwo amaze omulabamu amagezi agaki ag'enjawulo naye openly tetubyogera Hajjati Musa bulemu nnyo tetubyogera oba buli okimanyi nti abazadde ako kambalabule abazadde bangi muli mu mbeera embi olw'okuba mwakiraga abaana nga bakula nti waaliwo abaana n'ebyana nono naga nti ne bwe tunaakola ki iffe ne bwe tunaamuwa tajja kutubalanga abaana abo beekubira amasimu nti alina gwatwalanga omwana kati amujjanjabe kale omanyi bw'okuliyetinga empalana wakati w'abaana bo ebyadda nabo ne batuuka ekiseera nga tebakyakolagana na Hasifa ate oba ddadi amutiitiibye mu maaso gaabwe bonna baana naye ddadi alina engeri gyana kati ekyo kyo bazadde bannaffe tugezeeko okukyewala kuba kikosa ki abaana ebyaddala nekimubeerera ddala ku bwongo naafuna obuvune obwaddala abamu kwekupaala naafuna obuvune obwaddala oluusi n'amaliriza nga newakadduse walabanga alinga talina nakifo waka naye nga ddadi yamuzaala mami yamuzaala naye alaba alina engeri gyasosolwamu buli ekijja tafrontingibwa balina engeri gye yuno bamulabanga owa wansi nga yatasobola buli kimu ebyo byebijja oluvannyuma kati ekyo kyo bamudiscouraginga musana abazadde bantuyambe ne bakyewala as much as possible ekirala Hajjati Musana ekitereera okuleetera abaana obuvune kwe kubakakkanya mu bantu ekyo nkyogera tekiri sayidi y'abakulu bokka ne sayidi y'abaana abaana bano tubalabanga abato naye bw'omukwata n'omukakkanya mu bantu nobaako engeri gy'omuswaza mu bantu irrespective of the age kasita aba nga atandise okutegeera mwana wa primary 4 mwana wa primary 5 abo baba bategeerera ddala n'omutwalako ewammwe
nomutuuka mu bantu mulujjudde yeewomyaki oyo kino kifuka ku buliri temukiraba leero kyesi kati mpadde kyakulabirako yesimaati nze musajja watuka olwanyumye ateredde ogenda okugira oti ono nokafukira oli mukumanyisa n'abasaidi yaki basenga b'omwana bakojja basinkanye muli ku mukolo kati omwana oyo kankubulireko ekiyinza okudda aba muto naye senga aba akusobola ababula kusitula ayogedde ansi ababula kola ki kati bazadde bannaffe tufube nnyo okulaba nti twewala omuze gw'okukakkanya abaana ne bw'aba akunyizizza ebiyitiridde muyite bibeere bya babiri ate ekirala kino hajja tibakkatirize abaana bano babeera ne bannaabwe ku masomero omwana n'aleka amaka geewabwe n'agalekeramu ekitiibwa okitegedde neyeesoma bino n'aganza ensula ku mufaliso gindi aliwo n'omuganda nana ekiwempe ekyo tonaba kukyanika omukojo bwe gwonna nga wewaguvuse guli awo kyokka ono munna abadde amanyi kirala era alina amayinja ku ssomero nga wasula ku inji 8 kati gwe openero oli mumugamba nti omukubye ekyo kyokola ki kati ajja timusana ebyo byo embeera y'okukozesa shame omuzungu ye bw'akiyita nga tulowooza nti kyekijja okuyamba okugunjula abaana nga bwetuba bwe tuba exposinga mu bannaabwe mu mbeera y'okubakkakkanya okubavuma kibayisa bubi kati kyovala nti ne ku masomero si kyabuvunaanyizibwa omuzadde n'ogenda ku ssomero n'otandika okurapinga byonna kozi gw'oli mukwano gwa muwala wange jangu otegeera omukwano gwo weesibyeko byakola n'otandika n'omubikula yenna ono gwolaba kati ku ssomero simanyi byakola naye bw'abeera ewaka n'agira ati atayoza kino buli kiseera obisanga muno oba okitegeera ajja timusana oba oli awo alina ye embeera gye yeeyisaamu ku ssomero ndala alina kiraasi gye yeetaddemu ng'abaana obutonde bwabwe okulekawo omugagga ye yakiraba nti kiryokke naye omwana w'omwavu naye tayagala kumunyigira muto kakati ategwa omuswaziza ebyaddala omukakanyiza olukakanya olusembayo okitegeera ajja ti muli awulira nga mu butuufu toli muzadde mulungi ekyo kyo tugezeeko bazadde okukyewala as much as possible balinga abato naye omuze gw'okubaswaza mu bannaabwe oba mu bantu tugwewalire ddala kubanga jjukira nabo bantu nga naffe bwe tutaagala kutuswaza ne bwobeera gwe omuntu omukulu toyagala muntu akukkakkanya muki ne bwabeera mwami n'omukyala bwe muba mu bantu omwami n'akukkakkanya nnyo butuufu n'abalabi bokka batunula butunuzi nakano olabidde nga mwe abasomesa omuzadde azze ku ssomero nkimanyi nti ndi wa anti wange naye bakimanyi nti ndi waka owulidde amaka nga bala nti weewaffe kati anti we maama waffe ozze muka kitanga omutansomesa ozze okuwa fees olagira ddala nti nze naye nga ffe wali ku ssomero tetukola ki tetubimanyi onsosola mu maaso g'abaana oba ag'abasomesa ekintu ekyo tuyamba muyambi nalinga atategeera ongamba nti kakati gwe ne school fees kakati tukusasulira fees laba byokola olaga ki yafa tokimanyi omanya tetumusana omwana n'abadde alimu akategeera ayinza okugenda none bw'otasoma bulungi taamu ejja tetujja kukusasulira tukuzaayo mu kyalo omulabi omulungi katuveeko mubaka buno bino ebintu bikwasa ennaku bw'okigenda ennyo ate owulira okunyula mulinga omuzadde katuveeko mubaka buno katono nnyo nkyali ne mama education headmistress wa Wakiso tovaawo I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle kuba ku mikutu gyonna ku bbeeyi dondolo gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 bbeeyi dondolo oba gula daily bundle yonna gy'oyagala
Joyagala nyiga star emunoti note stabili emu hash olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app wetwogera awamu tewali kitulema. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Bored of watching the same stuff on TV? Say no more! AfroMobile is now on smart TVs, bringing you the hottest Ugandan and African content, bigger, better, and right on your screen. Live TV? Check. Classic Ugandan series? Absolutely. The latest music shows and rewindable live events? You got it. No interruptions, no limits, just non-stop entertainment all in one application. Now streaming on Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, and more. AfroMobile is your ultimate home entertainment sidekick. Getting started is a breeze. Just head to the App Store on your smart TV, search AfroMobile, download, and start watching. AfroMobile, authentic African stories. Katuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okukozesa mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obucaafu, ate owuuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli w'oyonjeza nga wayonjo, wekuume ng'oli muyonjo. Ate ku ssente ensaamusaamu ojja mufuna Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, beidondolo. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN voice bundle. Kuba ku mikutu gyonna ku beidondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 beidondolo. Oba gula daily bundle yonna gy'oyagala. Nyiga star emunoti note stabili emu hash olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app wetwogera awamu tewali kitulema. Omuzadde olina omwana wa Nasare Primary oba olina gw'oyagala akwate Quran. Al-Khalidiya Islamic Nursery and Primary School gy'oba weekwata. Essomero liviira ddala ku baby class okutuuka ku P7. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tusomesa eddiini enkwafu ddala. Oluzungu okussaako okukwasa Quran ku mwoyo giyite tahfidh. Al-Khalidiya Islamic Nursery and Primary School ssomero lya kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abaana balabirirwa bulungi ddala. Tukozesa bukugu bwokka mu kubudaabuda wamu n'okusomesa abayizi baffe. Tusangibwa Nakirebe wa Matovu ku Masaka Road. Tukubire ku 0702 752 376 oba ku 0788 70300. Al-Khalidiya Islamic Nursery and Primary School. Seeking knowledge is a must. Eno ye Salam TV. Nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala yonna gy'osinzira olutimbe lwa Salam TV okubanga olota buliro. Bigambo ki bye tukozesa ebireeta obuvune ku bwongo bw'abaana baffe oba oliawo ne batagguka gye balina kugguka
ne badda mu kikunta ne bakaaba ennaku omwana n'awaŋŋanguka omwana naye n'akula nga ali rough ali rude olw'okuba gagambo gamwe nze genda neebuuza mu nsi lwaki abantu ab'ekisa tebaliiwo baali baddewo naye ffe abakuza abantu bano tubalaga ekisa tubalaga okwagala tubalaga mukama waali oba tukozesa agagambo beera ne mama education headmistress wa Wakiso Muslim Secondary School Hajati Amina Nakiganda mukyala muzadde kati tuli waka tuli mu maka mumwe abazadde bye mutayina kukola Hajati olutimbe lulwa kati alhamdulillah bazadde baffe abatulaba ekintu ekirala abazadde abamu kibatera okukola olw'obukambwe obungi obaoliawo buba buyitiridde osinga n'omuzadde nga akuba abaana ekiyitiridde okitegeera Hajati tulina abazadde abamu abakuba abaana ekikoze bagambe mu kamera awo ekiyitiridde newesinga nange omwana akoze akantu nga kali maina kanjogere bwe ntyo kwegamba tekaliimu nnyo omwana gwakoze mutono ng'olaba kya bulijjo si gwe gwalisaanidde enkangavvula gy'ogenda okukozesa omwana alina asobola okukikola naye n'osiŋŋaana omuntu nga akwatidde ddala omuggo akuba omwana olw'okuba amusiŋŋaanya azannyira muti mu bbaafu ngeza bugeza olw'okuba musanze azannyira kyekyo kyennyini kyogeza bugeza naye gyekiri kyekyo kyoyogeraku omusiŋŋaanya azannyira mu bbaafu n'ojjayo omuggo n'omukuba emiggo egisukka mu 10 saboni gw'omugula amazzi g'ogakima ate nga gyakikulu naye gagamba aganene okitegeera naye nga mufunza omwana bw'atyo yandibadde gwe saagala kukwata mu mazzi gano bw'aba akikoze gwakubiri mukuba oluyo olwo lumala and it is understandable buli muntu ajja kitegeera nti wamukubidde oluyi ate bayiba wajja tumusana abazadde kyenjagala mutegeere nti buli lwofuuka kagoggo irrespective of enkuba gy'okubamu oba nnyo oba mpola naye bw'obeera nga buli kiseera okubaakuba abaana abo batera okulalukira ddala aguba abaana baguba omwana tebamugunjula batyo omwana newaba akoze ebisobi nga 6 ajja tumusana mukubira ekisobi ekyo kimu ebirala yongera owooninge ajja kumala apiikinge ajja tumusana abazadde abalwawo okukuba abaana baabwe babeera n'empisa ekyo nkyogera n'abatakubirako ddala abazadde abalwawo okukuba abaana baabwe baba neki baba n'empisa bw'omuyita buli kimu mami naye ng'olwawo okola ki okumukuba naye buli bw'ofuuka kaggoggo ewaka nkukakasa nti abaana bagenda instead kulemala bw'otuke kuleva egamba ebyana ne bw'obikuba nankuba omwana oyo eyo statement ntera nnyo okugiwulira mu bazadde mwana ono nga mukuba nnyo ye ojja kumukuba nnyo naye tagenda kutereera okukuba si kwekugunjula okukuba si kwekola ki si kwekugunjula saagala abantu balowooze nti tukola baana byejo tugezaako balaga engeri gy'olina okugunjula okukuba si kwekugunjula Ajati editicha Wakiso bawongereza kuba eno bwayogera omugugu gw'ebigambo nze ndata nnyoko bwateekako ebigambo nze nafulumyawo nnyoko mu maka gano sabbuuni gw'omugula n'amulangira mbakuuma wano bimeka bye bandeetera okuva ewammwe ebigambo ebimenya kati mu bufunze bwe tuba tugunjula in fact bw'oba osazeewo okugamba nti omwana omukuba ate tebwetaaga kuteekako bigambo kolako kimu ebinyiiza tomegga n'oluma okitegeera tomegga n'okola n'oluma kiringanga ng'obadde olina omuntu gw'oyagala okuyamba n'omuwa ate n'omwogerera ekyo n'omusiraamu bwakola ki aga nti olaba akakaaya ako Hajati kayambadde kale raba akakuumye bulungi nze nakamuwa agamba nti anyumye bananga akakaaya kano nga kalungi nnyo olaga ki akakuumye nno kimanyi tinange nakambalira ebbanga naye ate naye bambi n'akawangaaza olwo yagadde kulaga abo bonna nti gwe wakola ki gwe wakamuwa tokyogedde directive wakamuwa naye that statement is enough okulaga abalala nti ki akakaya gwe wakamuwa so mu bufunze twagala nnyo ogunjula naye okugunjuza emiggo si kwekola ki si kwekugunjula omwana buli bw'otuula naye nze ntera nnyo okukibagamba buli bw'otuula n'omwana ono n'oyogera agenda apiikinga gweoyinza okulowooza nti ne bw'oyogera bimuyitako buyisi apiikinga era alina byajjamu
ne bimugenda ku bwongo ne bisigalayo ojja genda okulaba nga with the time agenda akola ki akyusa naye okukuba siki si a solution instead ogenda mumuleetera kutya buli kiseera abeera awo ng'atya naye ate nga takola byoyagala ate bw'aneekyawa omuntu atuuka neyeekyawa amaliza yeekyaya abaana bonna ajja tumusana bali ku street era akugamba nti taata yali ankuba nnyo kimala bankuba nempulira nga nkooye nfa n'amaliriza ng'akoze ki ng'adduse n'ewaka kati embeera eyo tugezeeko kola ki okugyewala then ajja tumusana ekirala twakyogera nako kemabega ebintu era ebitera okutokyalinga abaana bano kwe kubatika obuvunaanyizibwa obutali bwabwe ate nga buyitiridde ekitegeera ekyo kyogere bano baana bato naye oluusi tubatika obuvunaanyizibwa obutali ki obutali bwabwe batasobola kwaŋŋanga nga bakyali bato n'olaba ng'omwana atendewaliddwa by'omugamba bikulu nnyo ku ye kati ng'ekyokulabirako kyotuwadde ekyo newesiŋŋana omuzadde nga yatisa omwana obuvunaanyizibwa gwe wange njagala nkutwale ettaka lyange olina oddiraba naye gwayogerako mwana wa primary 4 amututte amulambuza amataka era wesiri tugende ne mu banka ogenda kuba sigintore ku akawunti ngezaako kulagabyomumutikka bizito nnyo ku ye fine obeera omulaga ensi bwetambula naye ate obuvunanyizibwa bw'omutikka akyali muto tebuli appropriate ku myaka gye okitegeera ajja tumusana akyali muto omwana muwa obudde niwoba omwagala nnyo ekyo kyokulabirako nakibawaako dda saakikuwaka ajja tumusana nze nali ku ssomero nga nina omwana nga ndi kirasi tica we naye omwana buli kiseera nga ajja nakugamba njagala kukubirako ku maama ndaba oba taata yamulekedde sente z'emmere anti bwe mba siriiyo sente simanyi oba amuwa buli wembeera ewaka sente ezikozesebwa zonna taata aziwanze ali mu kutikka omwana obuvunaanyizibwa naye nga maama waali nolaba omuzadde nga zze ajje tugende mu banka omwana oyo asayininge ate omwana ono gula mwagala nnyo era namute siginitole ku akawunti yange kati ajje tugende mu banka waliwolabweyitawo okitegeera lava oluusi ekola ki eyitawo abaana tuleme batika obuvunanyizibwa obutali bwabwe nga tebannatuuka kati mubufunze ebina byomuteeka mu buwongo because buli wabeera ng'omutuusiza ku leve eyo kakati hajjati ne kano njagala tulabule kano nkalabula bataata bw'oba wawasa omukyala ng'alina abaana be n'omuleeta ewaka wadde nga baba bafaanana bamaama baabwe mubasonseka ebigambo omwe ga step dadi agazibu okitegeera si gwamuzaala muli emmere yange balina bingi nnyo bye bakola abaana bano sinakindi okwagala obatunuza mu mbuga za sita kubaagala wali we yali agenda okulaba atuuse emyaka egyo gye yalabirako mu mami nga gyegyo omwana atiba ng'alabanga ki ne mu ddiini ekyo ekikola kikyamu abakazi balina bye batuulidde ebibaluma step dota aba mwanawo era bw'okola ekikolwa ekyo mu bufunze kye bayita incest mu luzungu lwaffe olunyanyimbe obeera okoze ekikolwa ekitakkirizibwa mu busiraamu ne madiini ag'enjawulo ajja temusana kati n'olwekyo abaana bano tubalabe nga baana go ge mazima osalawo okuyamba yambalira empeera olizisangayo omwana omukyala yajja nezadde wemulaba mwamutukkiriza bweba osazeewo bayamba basapootinga nabawa fees bikolerira akati hajjati omwana bwatyo apaala tabuulire nnyina kizibu kyakwogera sinakindi bagenda n'eryamugema ate nno okimanyi nti bwe bajje waffe ku masomero gye babyasiza omwana agugamba ekyo ekifaanana bwe kityo akireeta mu ofiisi bw'omuwa time ngajja akugamba mpulira saagala kuwummula holiday etuuse neeraliikirira kubanga ddadi ali ewaka yatandise okuntawaanya kati embeera eyo mutuufu omwana yagalagaana aba tajja kubaana mirembe edda obuwongo
oba obukosezza ne bwoba obadde tonnaba kukikola naye akagamba ako koba omusudde already kaba kamuto kyalinzi psychologically baba abali baana bato bw'okimugamba kimugenda ku buwongo because si kya myaka gye oba oli awo kinavuuka kola si kya myaka gye omuteekamu ekintu ekitabadde na mu bwongo bwe bwogezaako kimuzimbamu kati mufunzo tuba tugunjula oba simanyi bwe kiba kitandikira waka mu nnyumba mu kisenge omwana mwalowooza nti mwalina okufuna security ajja tumusana mu maka abaana mwe balina okufunira security naye bwebanga amaka omwana akasisira keyeebakamu ruufu gyalimu there is no security kati security bagenda kugijjawo esigale nga just y'amasomero kati n'olwekyo mu bufunze ebintu ebimu twetereze ajja tumusana ebintu ebimu tukole ki bazadde bannaffe twetereze abaana tuleme batikka buvunaanyizibwa butali ki bwa myaka gyabwe tubatunulire ng'abaana let them be kids mu njogera ennyangu kuba omwana takula eri bakadde be oba okkiriza abaana bano nti oli anko waabwe oli anti waabwe kyonna kyoli n'osembeza omwana ono nga ewaali agadde owuwo n'omwana ono muyise bulungi owulira jati ekirala era kyetusobola okutunuulira kino tujje nga tukyogera ebikolwa byaffe wakati wa mami neki bigenda nnyo ku bwongo bw'abaana especially nga si birungi mukitegedde bano abaana it is a training mwemulabanga ebyokusaaga ffe betukola wakati waffe tuba tuba preparinga for the future obufumbo bwabwe bw'omu maaso empisa gye baliisaamu bakyala baabwe oba ne babaabwe okitegeera kati buli bwe tukola ekitali kya buvunaanyizibwa wakati waffe mami n'eddaddi kikosa buwongo bw'abaana basigala ne question marks nyingi nnyo mu buwongo bwabwe mu mitwe gyabwe is this really the kind of life we are also to live mu maaso eyo bwe tuti bwe tulina okweyisa bwe tuti bwe tulina okutambula nga tufumbiddwa oba nga naffe tukuze kati tuleme kupazolinga abaana bano tufube nnyo okulaba nti oba oliawo ebikolwa ebitali bya buvunaanyizibwa tubyewala obikolera mu maaso gaki g'abaana kati nosinga nga you know maama ne daddy okulwana nomo nga n'abaana oluusi bayingirawo daddy tokuba mami daddy my god naye ekyo lwaki ekintu ekyo tekifiira ddala bannange daddy tokuba mami okulwana daddy tokuba mami anti ate omwana oluusi omuto bebi ayinza n'okusika ekirenge n'akulaga nti kyemukola kya busiru naye nga mwe abakulu mweyongera n'omuto bebi n'akusika n'agamba muleke okulwana naye gwe ssenkulu bu twewale nnyo ebikolwa ebyokubeera hostile ewaka kati abaana bano automatically bagenda ku developinga fear gy'oli because bw'aba yakulabye ejjongo okuba maama entya n'akubuukiranga okomyewo tasobola because kiri already kyamugenze dda ku buwongo akutya oli mulabe mama gyafuna ebbeere ya budabuda olaba bakikoze mami agenda naye n'apimamu nga omwana era oluusi ajati editicha era oluusi abaana olw'omukwano gwe besanga bakukubye nga balabanga maama omunafu okitegeera so nga oluusi bamama oluusi be bato be bakula entalo naye gwe taata ategeera mubeere abo kati mubufunze mukole okwogera okutola ebimu tubyewale ffe tulina gye tusootingira ebyaffe si bwe gubeera kati hajati njagala kubuuzayo ekibuuzo kino abaana bano tukola tutya omwana singa aba apadde yeewagudde adduse twesuulire gwa nagamba tumuleke ensi emugabane bwe tuba tukyagala adde olowooza twalikozeseza methodi kyesinga okuba ennungi nti omwana ono tumukomyewo akomewo ewaka olw'ebikolwa naye nga muli era omutima omu ku bo awulira nga waliwo ekimukaabira mu mutima omwana ono tuleke ensi emugabane tumuzze tubeere n'ekisa tukolime genda wava wano genda ejja kwokya ogenze ejja kwokya ajja tumusana olaba omwana ne bwabanga yewagudde n'agenda n'amaliriza nga afuniddeyo olubuto ngeza bugeza katayimu ako ne katuuka nadda bakulagira nti tomugoba kuddayo wabanga akomyewo kuddayo
kuddayo kanga kalungi nnyo yogera naye mubeeko kye mutuukako nzikiriziganya maama okusoma wali ddala okutamirwa ddala kyekyakutwala asooka omwanirize lwaki ozze akuyitiremu kiki ekyaganye bitambudde bitya bitisi kati abamu bakirabanga ekitasoboka naye nga gamazima byonna bikola ki bisoboka mbwe ekitiibwa ky'obuzadde kijja kuba kimweyambudde yogera naye fuba okulaba nga ki oyogezeganya naye ajja kubuulira ojja genda okulaba ng'afukamira dadi nsaba kunsonyiwa nkakasa nti nakola ki nakola ensobi bino sandikoze ki kyali kikoze nali mmanyi nti naye for sure ntesitinzeeko kati omwana wakugamba bwati amenyese kuba kati ekisookera ddala one bw'omugamba nti addeyo omusindika kuddayo mu bwenzi kyekisookera ddala kubanga already relationship eri gyabaddemu eri haramu si bwe guli kati bw'omugamba nti ddayo omusindika kuddayo muki mu bwenzi ninako kanso omu gwemanyi wano hajati namushazizaako ku paala munene yanga nti yeye kuva mu buto yali muwala omu maama we n'amukwata n'amuwa kitaawe mulamu we anko we omuto omwana n'akula ng'ali muwa anko wa bbeeyi bamusomeseza mu masomero malungi okuva siniya 1 paka siniya 4 kati bw'avaayo naga nti kaŋŋendeko eka ewaffe baamukwata ne bamukyusa essomero tebaamuzayo eri gye yasomera ewa anko maama ne taata ne bamukyusa essomero asomere wano e Kampala Lubiri high school munnange omwana eri baali bamuwa security ng'emumala wano nga bamulagajjalira ate nga be bazadde be bennyini abakola ki abatuufu omwana nga afuna lubuto bw'afuna olubuto ng'alusirikira maama talumanyi ne taata takola ki kati omukyalo omutamiivu ajje waka bamuyita nakano wajala ajati nno omwana oyo agenda nviira wano naga nti ongobaganya naye gundi oyo omwetegereze bulungi olubuto olwo wategedde yalumuwadde kaakati mbu nnyina kye yakola n'agoba omutamiivu naye ekiro maama aba yeebase mbu ng'agenda okusaala eswala y'ekiro kwe kugenda eri omwana n'amugamba gundi byayogedde obiwulidde omwana n'amuddamu nti mbiwulidde n'agamba nti kaakati mbu maama kye yakola teyazzaako kigambo kirala nti ani yakuwa olubuto walugjeewa oba kukuba yamugamba nti kaakati ogenda kutandika okukola ku mirimu kitegedde ezikuzzaamu emirimu egikuzzaamu ki amaanyi babikola olubuto alufuna bali mu luwummula oba yaŋŋamba okusoma nti nyina yamuggyako omwana nga walunaku lumu nga yakamuzaala n'amuzaayo wa ku ssomero naye teyamutokyalinga yanga nti maama wange yankangavula mu nkangavula gyesaategeera teyankuba teyambuuza musajja wabula yanjijjako omwana amabeere negannuma n'amuleera teyasaba musajja ssente teyakola kinaga nti nkwetaagawa ku ssomero okitegeera kati endisciplining eyo ogiraba osobola okuddamu yalayira kampita kitaawo jangu munange omwana yatabuse dda omwana kyatakoze nemutandika okuba omwana mba temugenda mufuna mwenkeera nga adduka era ye mwana gwe yalekera ekiraamo yamulekera n'ettaka ekazo eddene ennyo naye mbu yali era alimulekera yateekamu amannya ge naye n'agamba gwe yagulako nti ono mwana wa mwannyinaze ndowooza ngaomuzadde kiri kyetugamba tolaga baana nnyo okitegeera kati ye kanso w'amaanyi wano mugagga buli kimu okitegedde yeŋŋunjula yaga nti maama wange yaŋŋunjula editica sibula omulabi wa Salamu TV tunakuzza inshallah abalabi ba Salamu TV mwenna mbebaza okuba nti mutambudde naffe bazadde bange abandaba oba bazadde baffe ennyonjola y'abaana yo tekoma bino byetwogerako oluusi tuba twogeddeko katono mu bufunze naye nga tugezeeko nnyo okulaba nti abaana bano nze ntera nnyo bagamba mbasembeze
Hajati Muzana buli wosembeza omwana ogenda kumanya bingi ebimukwatako, agenda kweyabiza n'okubuulira oba oliawo ebimusoomooza mu bulamu bwe. Naye buli w'okuliyetingawo embeera eyo ey'obukambwe, okugunjuza emiggo, buli kyayogera kukuba, buli kyagira ati luyi, tetugenda kufuna mbaana. N'olwekyo mu bufunze tugezeko okukwata abaana mu nkwata ennungi lwe bategeera era lwe bajja okuvaamu. Amannya Hajati Amina mu Kiganda, muwala wa Sultani, headmistress wa Wakiso Muslim Senior Secondary School. Okay. Omulabi wa Salam TV omulungi yoyo headmistress wa Wakiso somero liggule sobola okumutwalirayo omwana najja kumukubangulira. Nkugamba nti nkwebaza kuva gye twatandikidde paka wano tufundikiridde. Abaana boolina sifa babazaala baana bo. Era ffe okugambako tetulina kye tufiirwa. Bw'onootwala ebigambo byaffe lightly n'otabitwalamu n'otabiwa kitiibwa ogenda kufiirwa. Ku nkomerero ojja kwegomba abaana b'abandi ate otandika okukolima. Tandika kati wowuliridde ebigambo bya headmistress we Wakiso, tandika kati we revising weekubemu ttooki. Nfaanana ntya mu baana bange. Omwana tasaana kutiitiibya nnyo naye tasaana kutulugunyizibwa nnyo. Okuboggola si kwe kuwa ebitiibwa ebikake. Omanyi abazadde abamu baagala ebitiibwa respect eyo yokkaka. Munange ebitiibwa biva eri Katonda n'enneeyisaayo. Abaana mbalage Katonda nawe ebigambo ebyo atakumira mpeera bankumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba. Eno ye Salam TV. Bw'ofuna enniya okola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakal Travel. Bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star, okusula obulungi, okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo, abaana b'amasomero, bannabizinesi kw'ossa n'abakungu, family holiday package. Bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga. Basomesa wamu n'okansolinga abali mbuzibu. Beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru. Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704-94-10 oba 0772-64-293 0759-58-35-19 oba kuba 0758-64-04 Muwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle. Kuba ku mikutu gyonna ku bbeeyi dondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 bbeeyi dondolo. Oba gula daily bando yonna gy'oyagala. Nyiga star emu star 2 olondeko daily voice bundle oba kozesa my MTN app. Wetwogera awamu tewali kitulema. Ready to be entertained? We've got you. GoTV's got more shows just for you. That's right. More movies? Yes. Jackpot. More kids shows? Of course. And more football than anywhere else. No doubt about it. Yes, we've got more. And we've got you. Pay for your current GoTV package and we'll upgrade you to the next highest package. Get more with GoTV. At home or on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. At Salam Charity, we believe every soul deserves a path with bright knowledge and guidance. Through our Crown project, we are not just placing a book into someone's hands. We're gifting hope, nurturing faith, and uplifting communities. By donating just 1,000 Uganda shillings every week,
You help us place the Quran in the hands of those who long for it. Imagine their abundant reward. Every letter recited, every verse understood, every heart comfort, and every life transformed. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Support the Quran Project today. Call or send your donations to 0776 527 248. Salam Charity Foundation, changing lives for the better. Luli hijja ezasookanga tosobola kubeera mu biseera ebyo nga tosenyuusa enviiri. Ezaffe kaweweevu sometimes. Naye era naawe obeera exhausted already. Nanga abakyala mufisse ssente ez'akameeza tugende Makka. Salaamu alaikum. Tuyanziza nnyo Allah okutuwa omukisa ne tuva wano nga tuli balamu. Hijja ebadde etya uyu mwaka guno? Mukutwalira wamu hijja ebadde nnungi era ebaddemu abantu nga basengejje. Nenjagala okwebaza ennyo Allah jalla jalaalu atukomezaawo nebaza Uganda kati kyafuukanga ekyalo. Tubeere Makka naye nga bantu baffe badde batulaba ku Salam TV batulaba ku mikutu egy'enjawulo bannaye tuli basiimu. Uganda Bureau of Hajj Affairs nagisavingamuuko naye ebisanja bibiri nenjivaamu ekola omulimu gw'amaanyi. Tugikubiriza okwongera okuteekayo ebirango okubeera nga okusensitizinga abantu okubamanyisa ng'obudde bukyali bannange tugenda ku level tugenda ku kintu bwekiti yebeere nga yejjako omusango abaana abasigadde basigale nga bakereebu. Tukwaniriza ku World Navy Uganda. Bano ddala abeesigika mu mmotoka. Tutuuse mmotoka okuva e Japan, e Thailand n'ewalala wanjangu. Weerolere mu mmotoka mu bika byonna. Oyagala vaani, oyagala trucks oba SUVs zonna tuzirina. Era ng'okusasula tutandikira ku bitundu 3 ku buli 100. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Forest Mall Erugugu oba tukubire ku ssimu 07 9 256 8 6. World Navy